Omusajja Kyagulanyi yayogera n'agamba nti tujja kuwangula. Luyinza okuba si leero, luyinza okuba si nkya, naye the issue is with God tujja kuwangula. Era nayimba n'akayimba n'agamba nti someday everything is going to be fine. Someday everything is going to be fine. Everything is going to be fine. Abasinga tetwakategeera. Kati bassebo ne banyabo tulabika tutuuse ku point we tulina okukategeerera. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ayita ab'akakiiko k'ebyokulonda okuva mu disitulikiti y'e Mitooma ewava Thomas Tayebwa, okuva mu disitulikiti ya Bukedya ewava Anita Amongo, n'okuva mu disitulikiti y'e Masaka ewava Nammeere. We twogerera essaawa zino kirabika baagala bano abakulu babeere nga bagibwa mu paalamenti. W'otunuulira ebifo byonna bisatu Museveni byayogeddeko, biboogeddeko, Museveni baayise Masaka, Nammeere yalangirirwa mu buyaaye, mu bukumpanya, mu bubba, kyali kibuli nga orders zaali zina we ziva. We tugenda e Bukedya ewa Anita Amongo yo kyali kiralamu nti NUP ne we yagezaako simbawo omuntu bakwa omu bamulemesa bamujja mu register agamaanyi gaali ga muntu munene gwe bazzaako bawamba muwambe ku lunaku lw'okwewandiisa. We tugenda e Mitooma ewava Tayebwa nayo kyali kyekimu, abantu babawamba babalemesa okwewandiisa ne babalangirira unopposed bombiriri, speaker ne deputy speaker. Abantu bano no badde balina amaanyi ge batandise oleeta nga ffe tusirise. Kati otwogerera essaawa zino ebintu bibatabukidde. Kigambibwa mbu Anita Amongo ali under house arrest. Gwe andaba lwaki olowooza Anita Amongo ali under house arrest? Because abamukutte bakimanyi, ebyabwe byamanyi bingi nnyo. Now it is upon Anita Amongo okuba nti teyali musiru, kubanga buli kimu akikola nga teyeterekeddeyo mpiki eyinza omutaasa. Trust me, eno wiiki gye tugendamu etandika ku Monday, it is going to be a very, very long week. Tugenda kulabamu ebinene bingi nnyo. Trust me, ebyama bigenda tutandika ovaayo. Era we tugenda okukakasiza nti kituufu Anita Amongo musiru, because wabadde akolera abantu bano abadde akimanyi. Yes, Anita Amongo yakumpanya naye ne mukama we yakumpanya akalulu, Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo tesobola kijjawo. And one of the people that can justify this is Anita Amongo. Tuyinza okulaba nga Amongo enemy waffe right now, naye ate Amongo tusobola okukozesa empiki gye bayita Anita Amongo nga bannankyukakyuka okugjayo amazima agaddala. The truth of the matter, someday everything is gonna be fine. Everything is gonna be fine. Njagala otambuze video bampita kali lugambo Pro Max. Kano njagala okawo obudde. W'otunulira ebintu byonna ebize bihappening okuva emivuyo gino we gyatandika bassebo ne bannyabo, tutandise okulaba nga mu butuufu we tulaga wakulu nnyo. Omukulu amanyikibbwa nga Muhoozi Kainerugaba, ng'ono ye CDF w'amagye, yavaayo n'akola statement ennaku 2 emabega basinga tetwagiwa attention. Yagamba nti all stock ompya will be impounded by URA. N'agamba nti I advise some ladies to steer clear of some of the issues. It doesn't matter how many times Muzeyi calls you. That doesn't make you amount to anything. I remember Winnie Karagwa being so excited as some of you in 1986. Agambye nti mwena abakyala abamu tafaayo mirundi emeka Muzeyi gyakubira essimu.
abantu abamu balowooza nti olw'okuba muzeeyi asobola okujja okugenda ne ku faamu zaabwe asobola okubakyalira mu maka gaabwe osobola okukwata ebizibu ebyo n'obituma amannya g'abaana be nti munnammwe bassebo ne bannyabo si munnammwe olwakoze posti eno stock ompya will be impounded abadde akozesa erinnya stock ekigambo stock ompya mumumanyi abadde nammeere nga mwatadde n'abantu be okuli Anita Amongo. As we talk right now, impounding is taking place. Impounding is taking place. Oyina okumanya nti amayanzi tegabuuka na nzige. Emabega kaawo omukulu amanyikibwa nga Frank Gashumba yavaayo n'abaako statement gye yakola. Abasinga ndowooza twagiwulira naye abasinga tetwagiwabudde. Njagala owulirize ebigambo bino byayogerwa Frank Gashumba omwaka gwali 2023 bw'ati bwe yayogera. Wuliriza katukomewo. Amaanyi Speaker Anita Amongo g'akozesezza ababaka ne basenshalinga minisita era fellow MP. Don't take it lightly. Nze asomye President Yoweri Museveni nkyali mu kindergarten omusoma kubanga yakuga teri amumanyi. Kubanga bangambye nti ndoza bakanga 7 oba 10 be bagambye nno abasigadde 5 abagambye yes. So bwaba 5 bagambye no basensalingibwa 5 ne bagamba no abalala 400 something. Bwaba Speaker Anita Amongo asobola okumobilize just for clarity njagala kuwa information entuufu abalonze bonadde 356 ku babaka 529 kati ku balonze 348 ne ba voting in support of the censure kati olubali 5 ne bagamba nedda then abala ne bastay. Namuganza yavolani agambe okubera nga yavola parliament ne speaker. Kakati mwanyina za Anita Amongo simanyi oba kyali mwakimanyi togezanga n'olaga President Museveni oyina the capacity to mobilize the country. Ebintu ebimu byakubisa Rebecca Kadaga yali afuusa another President Yoweri Museveni yalina bamukkiririzaamu nnyo era nga ne bwatuuka ku mukola yagalanyirizibwa nga ye n'amufulumya ate ono yanyolanga n'omutwe bw'ati ng'alinga mwami Museveni omujjukidde. Former Vice President Bukenya, he was a comedian. Nze banga lyemaze mu Kampala muno ndabye abantu bana abayina obuyinza. Ompulira, are we on air? We on air. Amama Mbabazi John Patrick Amama Mbabazi yalina obuyinza. Era buli muntu ngalowooza yaliddawo. President bebamulaga nti Amama Mbabazi ali mu kuzimba base ye mu ggwanga yamusaanyaawo. Amama bambi bwatuuka ku mikolo kati alwana n'abantu bategere nti ya mama. Ono yatambulanga n'amaanyi ng'atuuka mu parliament by'omu n'akakkana. Rebecca Kadaga yali afuuse katonda mu ggwanga. N'ayagala okulaga nti she was bigger than Yoweri Museveni. Where is she? Omulala Amelia kyambadde. PPS oyo teri muntu mu Uganda teri PPS yali abadde na buyinza nga Amelia kyambadde. Nga bwakugaana okulaba Museveni State House Entebbe ne bobo munonyera wakitula tojja mulaba afemba yo mumanyi Jeno Kale Kayihura Kayihura yalina obuyinza ng'amalayo bambi ne balimba Museveni nti Kayihura akoze network mu ggwanga yonna ey'okumuggyako mujijjukira simanya boda crime preventers. Yes Crime preventers. Aliwa kakati mwanyinaze Anita Amongo bw'aba asobola okukunga ababaka abasoba mu 3 ne basenshalinga minisita era omubaka munnaabwe mu maaso ga Museveni takitwala lightly ti Anita Amongo singa yagadde enkyaba ababaka bakole ekintu basobola kikola. Ompulide? Yeah. To Museveni, don't take it lightly. Ate Museveni oba President Yoweri Museveni katonda yamuwa ekirabo fena kye tutayina. Twaliza muli akatweko Gashumba yamuwa ki kumanina. Ate tokisussa. Now, basebo ne bannyawe emu ku nsonga lwaki Anita Amongo akubwa okutuuka kweyo level
yeeyo yayagala okwoutshininga mukama we mutabani wa mukama we kati ensonga yazirimu because yes tekijja vaawo Anita Amita Amongo abadde abba ssente z'omulimu omusolo nyingi naye ate si yasoose bangi nnyo ababbye ate babbidde ddala naye olw'okuba gwe toli munnaabwe Anita Amita Amongo gwe oli kimbuyege tewamanya nti bakulukira olutambi olutalo lwatwaliddemu enkwezenge nze bino bigenda kunnyumira nnyo bannaye bino bigenda kumpoomera ensonga lwaki nagambye ngenda kutuusako detail by detail buli kagwawo ngenda bbanga nkakutuusa ku kyobomanya amaaso gakumire ku mukutu guno tovaawo